You said you understand Uganda. Kutegeeza kkooti nti ekyamulizo olunaku olwaleero nga balina ebiragiro okuva eri Ssaabalola gavumenti okusindika mu kkooti enkulu olunaku olwaleero. Noonyeza musawo kulukuwedde era bakubanga bakweza ku kkooti olunaku olwaleero. Ekitegeddeko. Can have the copy of the indictment and the summary of the case. They are going to read for you the indictment and summary of that case. Iranga Ssaabalola gavumenti ategeezezza kkooti nti gwe Muzera Ali okunanya omusango gwe bammanga omusango gwe basanya omwana namba 1016 akatundu akokusatu n'akatundu akokuna n'akawaayiro zi bagamba nti gwe Muzera Ali wakati w'omwezi ogwokutaano 2024 n'omwezi ogw'omwenda 2024 eBweya mu Wakiso district wali ng'oli muzadde oba omuntu alabirira omwana olinako obuyinza Kintu Hamisha wakola ebikolera omukwano n'omwana Kintu Hamisha ng'omwana emyaka 14 omusango okuvunaanibwa era ekisango kikakasiddwa omwana wa gavumenti kyawukikiriza nga ekifisitatone ow'ekajjansi lwa Director of Public Prosecutions. Bakutegeeza nti Muzera Ali olunaku olwaleero osindikiddwa mu kkooti enkulu gye bajja okuwa olunaku omusango gutandika okuwulibwa. Tonotono omusango guno okuvunaanibwa Ssaabalola gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi okukakasa ensonga zino wammanga nti omwana Kintu Hamisha ng'alina emyaka 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 ku ssomero lya Community High School Kitende mu Kajjansa mu Council. Bajja kugamba nti omuwaabi musango guno Zuura Nakiswi ye maama w'omuwala yafuusibwako obuzibu era ng'ali mufumbo oba mufumbo eri Muzera Ali ng'alinamu n'abaana babiri nti avunaanibwa mu musango guno gwe Muzera Ali gwe taata oli taata akuzizza omwana ono yatuusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we eBweya mu Kajjansa mu Council era nti omuwaabi musango gwe Zuura Nakiswi abadde abeera wamu n'omwana yatuusibwako obuzibu n'abaana balala 4 beyava nabo mu bufumbo bulala era nga
abawala abaali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu nga basula ku kitandi kya dabudeeka nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti igwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'okola ebikola by'omukwano n'omwana oyo mu kisenge ekyo nti kino kyaleetera omuwaabi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kase ebyo era n'okumanya emirundi emeka ekyabaawo namutegeeza kyakitaddeyo emirundi ebiwerako nti wakati w'omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda gwavunaanibwa akola ebikola by'omukwano n'omwana yatusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako gwabuulira mu nsonga eyo basiki ojja kumutta nti omuwaabi yagenda maaso n'ekugenda ku poliisi y'e Kajjansi era bwoti n'okwatibwa nti wawuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ng'ennaku z'omwezi gumu ogw'ekkumi 2024 omuwala yatusibwako obuzibu yakeberebwa ku poliisi foomu namba 3A era ekiziribwa nti yali asuuse okuva ku kuyizibwa okwali kutuuse mu bitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabikka mu tulo ow'ekyama kaali kamaze okutulwa oluvannyuma lw'okuba nti akozesebwa emirundi egiwerako nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'ekkumi 2024 naawe avunaani wagenda n'okeberebwa ku poliisi foomu namba 24A era nekizuulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo bukola bulungi oludda olwo lujja kuyingiza ku biwandiiko bino wammanga mu bujulizi bwabwe poliisi foomu 3A tebakeberera omwana ebbaluwa ey'obuzaale ey'omwana sketch map y'ekifo awakolebwa omusango guno ebifaananyi ebyakubwa mu kifo awakolebwa omusango medical examination form police form namba 24A tebakeberera gwe avunaanibwa n'ebiwandiiko ebirala kooti bye beebakkiriza okukozesa This person has understood what has been read to you. So you are hereby committed to the High Court for trial and your further remanded till the next High Court criminal session. Kusindikiddwa mu kkooti enkulu okukulira omusango gwo era nabisho kkooti ekulizayo ku limanda okutuuka kkooti enkulu n'ekuyita omusango obukaka mu kkooti Llama microphone. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka 25
Offices zaffe nsangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Ronesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Ronesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino, ne nkusembera edduwa, ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereze biwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo biba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15.